Dokita Kebbi balijankana balamaga tuli ku kyoto ky'obuwangwa. Ekyoto ky'obuwangwa leero kyekutuusiddwako n'abakyala Nansubuga Betty. Wamma Nansubuga Betty weebale nnyo weebalire ddala. Bakajjita bakakasire babikulya balungi mirimu. Ndikubbira akakajjo ebbira ndikubbira entungo etiribogo tunaayitanga babiri ng'akulabyeko akawala naye no si bwe guli. Weebale nnyo kwagala buwangwa bwo, weebale kubuvujjirira, weebale ate kububeesaawo. Alijjukirwa emirembe n'emirembe abali babawuliriza obutambi bwaffe abaana n'abazzukulu nga ffe twagenda dda okulunda embogo abalunda ente bakomawo. Bamikwano leero luzingu lwa 15 tukyali mu zzooba erya Gatonnya. Bannange tukyali mu mwaka gye tuyita eddaaza 2022 yatandise okulamula. Wamma nange bawuliranga nga njogera ebyo, wamma naawe kyenva nkukoowoola nti omanyanga mangu oteeka okuddira akalago ko n'okatuulako. Anaayoga ebirembeezi ani akulimba nti yadda mu kunyumya ebyolugaza. Nedda awo nange siiyingire mu byabalongesezza ng'omunafazadde abalongo. Olwaleero kadaala ka 6 giyite #ey'omukaaga era tugenda kutunuulira abalongo. Naye omulongo ono ye mukulu gwe bayita Kasowole, abamu bamuyita Kijjanannenge oba Mujjanannenge, abamu bamuyita Musowole. Omwana ono mukulu mu balongo. Bannange lwaki ayitibwa Kasowole? Kubanga asowola obugagga n'abuleeta mu kika omuli ezzadde, asowola ebirungi n'okusiba eddogo n'obutatabukaatabuka mu bika, wabula bw'atasibibwa asowolayo ebizibu by'ekika byonna ne bibakuba obuggo bwe bakuba kabbira. Omulongo ono bw'aba azaaliddwa ayawukana ku balala, kuba abalala bonna asoosa mutwe, naye ate ono Kasowole aba asoosezza ebigere. Ono nno asookayo ng'asoosezza bigere, era y'ensonga lwaki tumuyita Kasowole. Olw'okuzaalibwa n'asoosa ebigere ayitibwa mulongo, naye erinnya ly'obulongo libeera mu mitima gy'abakadde be, era erinnya ly'obulongo libeera mu mitima gy'abazadde be, kuba tetumuwa mannya ga bulongo nga Kato oba Nakato oba Babirye okweyongerayo. Ono nno Bamikwano ye mulongo akyasinza abalala bonna, kuba mutemu, mukambwe, alwaza n'okutatta, aleeta obwavu, eddalu, okulwaza ekiwanga n'ebirala. Boolaba emikolo gye Nazzikuno nga gigwera mu ssanya njogera ezzaaliro kazi kati ddwaliro. Okumugema oba okumugema okubaleetera ebintu ebyo byonna matu bwe baabanga bali mu ssanya ng'azaalibwa, omuntu yakwatanga olubbobbo ate omulala n'ayisa akaana ako mu lubbobbo. Abali emitala w'amayanja abazaaliddeyo abaana mubagamba olubbobbo kye kibeera ekibbo ekivuddemu entobo. Ekibbo kyonna bwe kikaddiwa ne kivaamu entobo mu Luganda ate kye tuyita olubbobbo. Era nno kyenvudde nkugamba n'abamu agema ebintu byonna ebibi byeyandireese kasita mukizuula nga muli mu ssanya nti asoosezza ebigere, muyite akaana kanguye mangu olubbobbo. Omu akwata akaana kano akayiseemu ng'akakyusizza omutwe gwe gusooka ng'omwana bw'ateekwa okuzaalibwa bulijjo. Awo nno baba bakyusizza embeera yonna eyandibadde embi eyandireeteddwa omwana ono. Tewerabira nti omwana ono aba alanga nti ojja kuzaala abalongo oba mujja kufuna abalongo mu kika kyammwe. Ate era Bamikwano singa oloota obwana obuto obukugoberera oluusi nga bukukuba, kitegeeza nti ojja kuzaala omulongo gwe tuyita Kasowole. Kino nkiddamu kubanga abantu baffe
temuwulira ate abamu mutera kuwulira nga twogeza bukambwe. Teweeyitanga Ssaalongo oba Nnaalongo nga muzadde omwana oyo afaanana atyo oba ye okumuwa erinnya ly'obulongo, kubanga mu mikolo gyonna egikolebwa ku balongo ono ku gije tetukola mukolo gwa kubagana bikuzi. Era omukolo ogwo gwe gukolebwa abazadde bwe babeera mu kumala abalongo nga bazina beekuba obubina, taata ne maama n'abalala bemumanyi. Abaaga omukolo gwe gwawula abaana abazaaliddwa ababiri n'omwana azaaliddwa omu. Era omukolo ogwo gwe gwawula omwana azaaliddwa n'asoosa ebigere nti ye tegukolebwa. Mu kubeera nga tegukolebwa kyava taweebwa linnya lya bulongo. Bannange, omulongo ono yamalayo lubaale yenna eyagaana edda okwogera. Bangi mu kika kyammwe mulina empewo, mulina lubaale ebyagaana okwogera. Omulongo ono mwamukolako emikolo gye, bwe kiba nti nedda ajja kugaana ne bwe munagenda ebwamba n'entwetwe. Bw'aba asiba omwana ono ayawukana ku balala kuba asibibwa mu mpummumpu, naye dda ng'asibibwa mu kassemufu. Ate abalongo abalala basibibwa mu nkata. Bwe njogera kassemufu, abaana abali emitala w'amayanja bannanga abatakalabangako bwe buddole bwe twalukanga mu byayi ne tuteeka mu nnimiro, bukuume ennimiro bubugoba ebinyonyi bukwata amayinja naye nga bwa byayi, bwe tuyita bussemufu. Kati edda omulongo oyo mwe yasookebwa ate okusibibwa. Amusibi w'abalongo nga mukyala ayitibwa Goggogo oba Goggoggo, ate omwami ayitibwa Gambobbi. Mukwano gwange Ssempala Geoffrey e London yambuuza nti akalira k'omulongo bwe kabula tukola tutya? Munnange nabyo kambitabaale kubanga omunafu atabaala mulima. Singa obulira bw'abalongo bubula oba okubookeza mu nnyumba, bakola omukolo gwe tuyita ogw'okumulisa oba omufuuyiro. Ogwo nno omukolo guyitibwa gutyo kubanga bamulisa bumulisa nga banoonya obuliro obwo obuba bwabula oba okufuuyirira omwenge omuganda ku lubugo lwe baala mu mulyango ku lubalaza ne bakola emikolo egyo. Olubugo luno abamu nno balwala mu ddiiro ne batuulako nga bwe bayimba ennyimba z'abalongo zonna ze mumanyi okunsinga. Bamikwano, omukolo guno era omujjwa akoleeza omumuli n'ayimirira nago mu mulyango, bayimbira ddala ng'eno bwe batuza oba okukuba eŋŋoma z'ebigogo ze tuyita empakulabulwa oba abamu ze bayita empakulabulwa, okutuusa nga bafunye ekiwuka kyonna ekijja ne kigwa ku lubugo. Ekiwuka ekyo bwe kigwa kye batwala ng'akalira ne bakikolako emikolo ntegeeza okukisiba. Ogwo nno gwe tuyita omukolo gw'omufuuyiro oba okumulisa abalongo. Era kyogwanidde okubeera ng'omanya nti bayimbira ddala, naye singa bayimba era mwattu ekiwuka ne kigaana okugwa ku lubugo, bayinza n'okuyimba ate ne bukya. Ebyokuyiga tebiggwayo ku by'abalongo bye ndeeta. Kyenva nkukoowoola akuntegera omutego gw'omuganda gabeera matu olwogera nti yogera okutunteze. Kale no bamikwano, ayagala okusiima obutambi buno n'abagala okubeera nga mutwegattako ku kyoto ky'okumanya, oyita ku namba yange eya 0773 27 6 27. Teweerabira kwegatta ku mukutu gwaffe ogw'ekyoto ky'okumanya guli eri waggulu ku YouTube channel, afunenga obutambi obunyuma buli kadde obubeerayo. Nze Dr. Kebbi Baligenkoona Balamaga baffe empologoma ya Buganda awangale.